mwebali nnyo mwebali ddala ali yandowooza obubaka wabulayo ku TikTok naye mbaaniriza twongera okubeerawo nsaba tuwagire n'abaliwo wiikendi nababitabuze nga bulijjo sabusaba tweyanziza tandika mu 1972 nga ne mama tannalaba taata bus company Uganda Transport Company era bwe nzijukira enkola eyalingawo mu biseera ebyo yalinga nteeketeeke bulungi nnyo okusinziira n'emizannyo gyaffe bwe gyalinga era show yange eyasooka okulaba mu National Theatre yali mu ya 76 ndowooza mu myaka ebyo era ndowooza mwali mukibi yali directing era naliko ku muzannyo ogumu gwe baali bayita nzijukiramu eyalimu Ikhlas Kawalya omugenzi taata wa Joanita Kawalya era akayimba ke yali ayimba kaali kanyumira nnyo sebo mumbejjanga tweyanziza sebo omumbejja tweyanze abaaliwo mu myaka egyo yefe bayinza okunjula kale indasitule ey'okuzanya firimu nenyumira nnyo naye kakati tukubirize era yasalawo okulaba nga tulivasinga ensonga yaffe ey'okuzanya stage plays mwebaza nnyo genda mu maaso naffe tuwagire kubanga nga bwe bagambye ffe tulina okuwagira ekyaffe ffe tulina okwewagira okusooka abalala balabireko ekyaffe kati bwe tunaabanga mu bulungi bwe tuti nga bw'oli omunnaffe alina omuzannyo awo ne tujja mu bulungi bwe tuti ng'ate tulina bannaffe ne batwegattako omu babiri basatu tujja kubanga fyeta tukikola ki tukijjuza ebigambo sirina bingi nobula mbakubiriza nga 18 omwezi guno Golden Journey of Nzeiro Boyasin etegekeddwa bannange abo even bano events be baleeta ekirowoozo ekyo tuleme kujjukira bannaffe nga bafudde tubajjukire nga bakyali balamu bantu bangi nnyo abakoze emizannyo oba abakoze ebintu byonna Uganda kwe yeewaanira n'omusiŋŋaana ng'ali awo atambula ng'atabeerangako for example mukwano gwange Ayubu Caroline aliko naye mu KBC mu mwaka gw'68 museka biki ayongera kudda mabega nkaaga munaana mu KBC nga bwatreningira emizannyo ebikonde naye kakati bw'ali mulamu netibali amufaako so nga be bantu abakwata gold medal ne bagireetera Uganda bandibadde balowoozebwako ne baba nga balina special pay from the government naye tekiriwo kati ffe tutandike ensonga eyo abalala bagikube tuleme kujjukira bannaffe okuleeta emiceere bokisi z'amazzi 10 ebisente ate ne baziyombera awo kulumbe nga munnaffe asirise talina kyagenda ganyulwamu tweddukuye nga tukyali balamu ensonga yange nsanyuse nnyo okubeera wano nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ensonga eno egende mu maaso mpaka ate eveemu omugaso ogw'amaanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Twayanziza nnyo okugira show yadde show ya 18 omwezi guno mu kaalo kaffe kano akalungi Karo Matendo emitwalo 5 tebo ya mitwalo 5 banaye mugitwewagire nja kubeera musanyufu twayanziza nnyo muzee Yasini webali nnyo webali ddala ndowooza olwona ebikulumya nnyo okuba tutanjogeddeko nti twali naye obadde omusika nnyo mbwakaduya nsaba Chris ono atuwe dakika 5 naddala ba writers kati njagala mu addressing bawandiisi ebimu bizibu by'endaba bye tulina okuwandiika so mu dakika 5 atuwemu just tips okuwandiika kya directing tujja kikola the next time neyanzannyo wangi naye neyanjudde dda naye nga sinayogera kuwandiika
atajangu ono omutabani wange oyo ajja gwe nageya biri bye nababuulira ebyogenda ebweru kababuuzeeko eddakika 2 akagambo kamu then ndyoke njogere. Neyazanyisa. Good evening, ladies and gentlemen. Mwebale kujja kansubire tuli bulungi. Nze Arthur Kisenyi njagamba natandika okuzannya bakayimbira. Nazannya omuzannyo gwe bayita kaawa. Abazannya kaawa nange nali eri mu crowd scene. Nenzija bwentyo nenzannya paka wano. Nina ekibiina bakiyita Dynamo nakitandika ndi Makerere. Era tukyakola emizannyo gyaffe egya stage. I think even like 3 weeks ago. Twalina wano show batubale. Sanyusa okubalaba. Kale oyo Arthur basibo ne bannyabo ngenda kwogera ku kye bayise script writing, okuwandiika. Ajja atugambye wano tebagenda kuteekawo akakiiko akagenda okubanga katunula mizannyo gyaffe nga tetunakola ki, nga tetunazannya nga bwe twakkiriziganya. Mu lugendo olwo olw'okwezza engulu kikoze bulungi naye mba nga nze nsoose kubanga era ebintu byonna bitandikira ku ki, okuwandiika. Kati bw'oba olina ekibuuzo nga kikusiiwa, nga kikolokoota, nga kikwata kuwandiika, ogenda kimbuuza wano wendi nja kukiddamu. Ebintu bino nabisomera nno ddala ne mbikukkamu ebyokuwandiika okuva Makerere University. Naye nga tonaba kutandika kuwandiika oteeka okuba nga oyina omutwe kikulu nnyo. Tayito gwe mutwe okufuna. Omutwe ogwo guteeka okuba nga mwangu, nga gutegeerekeka, nga mumpi, guyinza era okuba n'amakulu ag'emirundi emeka 2. Tutegeragana amakulu ag'okungulu n'amakulu ag'omunda. Tayito kintu kikulu nnyo. Akati ekyo bw'omala okifuna. Ekyokubiri, oteeka okuba nga olina olugero. Olugero kintu kikulu nnyo. Abantu abasinga abajja wano baba tebalina ki lugero. Then olugero bw'omala olufuna, olugero olwo luteekwa okuba nga lukwata ku muntu. Ebyo nno 3 ngambye: omutwe, olugero n'omuntu. Omuntu oyo bwe tuyita main character. Main character yo bw'oba tomuyina toyina lugero. Ate kimuyina story teller. Emia what? Emia story teller. Omuwandiisi atunyumiza buki lugero. Naye olugero olwo nga lukwata ku muntu. Omuntu oyo gwe tuyita main character. Oba mu lulimi lwennyini bwe tuba tulugenzeeko gwe tuyita protagonist. Bwe tuba tugenderera mu lulimi lwennyini nti oyo ati oyo olugero gwe luba lukwatako. Tutegeeragana. Akati bwe tuddaawo, bwe tumala olufuna, tujja kusooka tulufunze. Okulufunza luba mu bigambo 10 bimeka? 5. 500 epeegi ng'emu n'ekitundu 2. Akati ekyo kye bayita synopsis. Synopsis eyogera ku lugero we lukwatako, mu nsi mwe luli. Isoke mwaka zindala ayogere. Kituufu. Oba oli muwandiisi.
ate tojja bimbuuza gwanja kuba sikyabijjukirwa ojja bisasulira kafune peni bannange nze nafunye dda nti mbigonzezza nnyo mu ddakiika zino 5 ze bampadde ojja kuvaawo ofuuse omuwandiisi wadda tutegeragana kakati kyenfuse sinopsis nkugane sinopsis eba ya bigambo nga 15 kyekifunze ekinnyonnyola olugero lwonna tutegeragana nti kakati noga nti olugero lwange lukwata ku musajja gundi ne gundi naye olugero olwo tulutandikira awantu awazibu mu bulamu bwa main character waffe lwe tuyise protagonist we luyina okutandikira walina n'okubawo ekintu ekinene ennyo ekyomugaso ekimugwako otandikira mutegedde abamugenda ne mutuwa biography y'omuwandiisi noga nti gwe muzanyo kakati eyo vaayo ku byafaayo tutandikira mu bulamu bw'omuwandiisi awo wennyini tutandikira netugenda nituwandiika ensimu eruli nja giyita mu lulimi olwaffe abayivu nja giyita context yawe nja kuba mbuzaabuza naye ngenda binnyonnyola then olugero lwennyini ne tuyita content akati content eyo mbagereze kuki amazzi mugamanyi wota zebuzipaka kopa akagambi kakati akakopo kaffe kano ye context yensi mwetugenda okuteeka content story yaffe nti singa akakopo kano nkateekamu amazzi n'engakuwa ganakuumira ati awo bakitegeeza nti content ngitadde mu context yenfu tutegeragana nti singa nzirira bbiya ne muteeka muno ne muwa ntandalu ntanda wano mba nkoze etya nga ntadde muno bbiya nti awo bbiya aba ali mu context enfu n'olwekyo olugero lwaffe luba lulina okujja mu context entuufu ati nga tuvudde awo ngera tetunagenda ku script yennyini tuddamu ne tufunza olugero lwaffe olwo mu sentensi 2 oba 1 n'ekitundu kyetuyita logline ati bampa buzaabuza nnyamu ati logline eba samale y'olugero lwaffe lwonna nti omusajja kibukutuluwagga abaana nga gwasobola okulaba ng'awangula omutima gw'abaana muwala gundi wabula omwana gwe yeesibyeko ne gundi abantu badde ebokambireko ebyokulabirako kubanga ajiwa n'essembuzi balina kebeekubyemu abagamba so ne tufunza olugero lwaffe mu sentensi meka 2 kati bw'omala ebyo byokka ebyo bye bitunda olugero lwo kubanga ekifaananyi kyonna okuva ku A paka ku Z sinopsis yonna eba ekoze eki erugyeyo then ate ne logline eba etegeerekeka bulungi kakati awo wennyini awo olina okulaba nti ebyo biri captivating nti biri as clear as possible nti abantu abasinga awo bakagwira noganze empepa wakanja nnemye banange bwe mpaayo tebampa abantu n'akakiiko akagenda okutula mu muzannyo gwo kajja kutooka kutunulamu ekyo nti tuwe synopsis gabate synopsis erwa ntuwe kaleetera ogulanya ayitemu agamere naye bwe tula mu synopsis ng'olugero terugguka kuba waawo eriyina okugatta tutegeragana wabawo eriyina okugatta
kasangamba nti nga logically tebigatta ngamba naye synopsis nga kale impassport nabi kati bwetumala awo tugende ku kintu ekikulu betuyita abazannyi nti abantu abamu temumanyi abazannyi bajja batya mu muzannyo tutegeragana nti olugero lwennyini lwerikusaba abazannyi totuula butuuza awo kyetuyita ba characters noga nti kantandika okuteekamu ki abazannyi nti bwe mmala okufuna twagambye nti olugero lukwata ku ki ku muntu si kyekyo nti oyo omu omaze omufuna kati omuzannyo tegusobola kubeerawo nga tegulina conflict kyetuyita akaki akakuubagano obukuubagano ate tuteekwa okubaayo n'omuntu omulala omukulu gwe bayita antagonist akuubagana n'oli ani protagonist naye awo nawo waliwo akakumiza akalema abawandiisi abasinga nti oyo ateekwa okuba nga w'amaanyi nnyo omuzimba ng'azitowa nnyo kumpi kusingaani protagonist ati mwe mugenda ne mmala obudde bungi nnyo ku protagonist ono ne mukola ki ne mumwirabira ate ono si yakola male yagambye ati ono yazimba ono kale ekyo kyogambye akati tetunagenda ku structure naye tujja gituukako akati ono ateka okuba nga w'amaanyi nnyo okusinga ono protagonist sajjabbi gwe mutagala atekwa okuba nga amanyi buli kimu ekigenda mu maaso gaani ga protagonist ate atekwa namuba mu maaso azifaayo olugero bwe luba lufaanana nti ono agenda okufuga okwerwanako ono ng'amanyi kyazaamu tutegeragana kati mu nkola eyo olugero luba lugenda kukola ki kutambula akati mulimu omuntu omulala owokubiri ng'owandiika ababiri tubafunye owokusatu omukulu ennyo otasaanye kwerabira ng'owandiika bamuyita love interest tutegeragana nti ensi eno mugiraba etambulya ku bintu byakwagala kasa mutabaamu omukwana abantu tebagenda kunyumirwa mu bintu byammwe waliwo omusajja omu yali awandiise kikomando bakiyita Rainbow First Blood ani yagirabako ate Second Blood mwagirabako kakati omusajja awandiika kandeeteyo firimu yawandika firimu eyo kikomando sasi kusasi nyama kunyama kwata tugende mukere kikyo kikumukwata ne bagenda mu kye bayita director's cut ye first ye twita rough cut abakozi b'ebifaananyi mwinawo ne mukola ebifaananyi ba director ba producer temuli kintu kyonna kati esooka akatule tulabemu ne batuula ne balabamu ne batuula baba bakyabalabamu nga kati eweddeyo director omu n'asituka n'awogganira mu sinema bona ne batya n'abavuba ekigambo ekinene kyemumanyi ekitandisa ne F n'agamba whoever did this is like F amatala ne gaddako gonna bonna ne bagamba tubadde tumanyi tukoza ati ekyo kifumuddeeyo mugende muteekemu love interest basajja bannannyini firimu ne bagamba Katonda batutufudde writer n'addayo n'atuula ku mmeeza n'awandiikamu obusiini bwalimu nga busatu only 3 scenes agenda akuba ekikomano n'asanga akawala oba nekakola ki ne kanaakaagala abakyakalwalira ne bakakuba essasi n'akaziika n'agamba and people loved that efirimu nejjamu ki kakati mubaamu kye tuyita love interest ye muntu owokusatu akati oyo alina olugero lwe nga lwa laavu gwe ng'omuwandiisi kati tuvudde ku lugero lw'omuwandiisi olukulu lwe tuyita spine kati tuteekako kye tuyita sub themes
bw'obufuzi. Ate olugero lwa laavu olina okwebuuza omukwano gutandika butandisi nti agenda kumukwana kugenda amufune. Omukwano gwafa gulina kuziba bujja. Tutegeeragana? Omukwano guli gutya? Olina okuwandiika olugero lw'omukwano nga olumanya engeri gye lukomekkerezaamu nga naye lwerippe bulungi kusitole ya main character. Tutegeeragana? Mujja kumbuuza. Hati ne tugenda ku muntu omulala omukulu ennyo owoosatu bamuyita Bade. Hati oyo ye nfanfe wa main character. Bade we kijinji we naye oluusi asobola okumuvaamu okusinziira bw'ogenda okutambuza olugero. Hati oyo nfanfe we ekimuteesaamu tetwagala main character waffe yeeyogeze ng'abayindi ne tulaba obwongo bwabwe bamubulaba talking heads. Talking heads. Abako ne gwagamba n'amuwa amagezi amafu ag'ekisiru baamalamu baamwagaliza naye nga buli kimu ateeka okuba nga akimanyi. Oluusi n'asala eddiiro. Hati oyo naye ateekwa okubaamu. Muwulira abo abantu bali bameka? Nasoose naani? Protagonist. Bade. Love interest. Bade. Aba bantu bameka? Kati ono ayinza okubaamu ayinza obutabaamu. Bamuyita catalyst. Agiko nattabula. Agiko nattabula. Ayina naye okubeeramu asafuwaza atabula. Adde eno n'abizza eri ekyo ntanda ekyamanyi ekikole ennyo. Ekyakagiiko nattabula. Akizza eno n'akizza. Ati be bantu bameka? Bataano. Ate abantu bataano abo mumaze okubafuna. Then omuzannyo gugenda kusaba abantu abalala okusinziira w'oba ogutadde. Context y'oba ogutadde agutandika okusaba abantu abaki abalala. Tutegeeragana? Kakati waliwo ekintu ekirafa abasoma mu scripts zammwe. Anti leeta script ngisomemu. Waliwo kye tuyita structure. Structure kye kizimbe. Nti katugambe ekizimbe kirina omusingi, kirina kino ekiddako ebisenge, then kirina naki n'akasolya. N'omuzannyo guli bwe gutyo. Gulina paati esooka eva ku ddakiika emu okutuuka ku ddakiika nga 3. Ekitundu ekyo ekisooka ekyo kye tuyita setup. Oba mu lulimi olwangu tuyinza okiyita beginning. Manya beginning. Waliwo ebirina okubeera awo ebyessalira. Tutegeeragana? Mweyo setup nga byo tulina okubimanya. Kati ntandise ku kye tuyita structure nti omuzannyo gulinako kufaanana gutya. Ova wano oddawa, ova wano oddawa. Kakati ngena bigatta naye mujja kujjamu nti bino bikola ku stage ne film. Kati kansooke mbawo enjawulo ya stage ne film. Nti stage muzannyo oguli ennyo mu kifo ekitya ekimu. Naye gwo ebisinga twogera byogere tetukola ki? Tetubiraba. Tunyumyako binyumye. Munnange bwe mbadde nva ku nnyonyi n'ensaba gundi tugende tumupuliseyo ng'ava ku nnyonyi tumulaba ayingidde ennyonyi tetukola ki? Tetujja girabako ku stage tetusobola. Kakati enjawulo eriwo naye ate yo firimu iyo tukola ki? Tubiraba n'ennyonyi ne tukola ki? Ne tugiraba. Ate firimu ebitinga time osobola okundaba wano e Uganda mu sekendi emu weppa nga ndi mu America. Ntiintuzi. Ku stage tujja kwogerako buki? Bwogere. Tutegeeragana? Ati enjawulo eyo olina okugyetegereza.
n'enzannya eyawukamu nti ku stage the body oyina okuzanyira ddala n'ojjayo feeling eyo director gy'aba ayagala atamimegende eyo ewaba director kanzire ku writing mbadde ku structure ntandika okubwensoma script yo sigenda gisoma yonna bangambye ensome mu script egenda okubeerawo nja gisoma okuva ku ddakiika esooka paka ku ddakiika eyasatu ku yabirimu ettaano eriiso n'entandika olikanula 25 26 27 28 29 asatu bwe bwe gakoona nga kyenjaga sikirabye faakayo script. I'll just throw it away. Olusalongo mbuuza lwaki nti okuva mu ddakiika eyabirimu ettaano paka mu ddakiika eyasatu waliwo ekintu ekikulu kye tuyita turning point. Oba nkiyita etyakyo mu Luganda bakiyita batya abasoma Oluganda? Akakunizo. Awo wabaawo akakunizo akakyusa ebintu ebibadde bitambula biti ne bitandika okukola bitya okudda eno okwetooloola ne bikyusa ekkubo. Kati bwe watabaawo turning point awo sijja kukola ki? Sijja kwongera kusoma kubanga ebiddako bijja kuba tebirina makulu. Nti awo ofuba okulanga ogiteekawo ate turning point eyo wegendawo etutwala ku kitundu ekyokubiri yemarking ekitundu ekisooka bwe kikomye ne pa kikomye awo kati turning point neetandika. Turning point esobola okuba any inciting incident n'egwa, esobola okuba event, esobola okuba anything okusinziira ku ngeri olugero lwo